Oluvannyuma lw'ennaku n'essaawa ezimanyiddwa mu mateeka 48 okubeera nga zaayiseewo dda nga zitandise kubeera nga ziyingira mu nnaku eziri mu kulunguka ng'omukyala Maama Miriam Matembe tagenda maaso na kubanga akubwako eky'omulubaala abafamire ye, entegeka zonna ez'okulaba nga amateeka gagenda maaso n'okutunuulirwa wamu n'okugobererwa okulaba nga bafeffetta n'okunoonya wa Maama Miriam Matembe gy'asobola okubeera nga ali zikyagenda mu maaso. And the latest webutuukidde olunaku olwange nakusomwezi 3 June 2026 ekibiina ekitaba bannamateeka ky'oyinza okuba ng'oyita Uganda Law Society balawyers abasinga mwe bagenda maaso n'okubeera nga beetabira kigenze maaso n'okuba nga kitakinga step. Omukulu gw'olaba ku screen ye Ssemakadde omu kubakulira Uganda Law Society. Wabula omulundi guno omuyambi we oba vice president w'ekibiina kino Anthony Asiimwe yakulembeddemu okubeera nga bawandiika ebbaluwa emu bagiweereza Inspector General of Police oba akulira police, endala ne bagiweereza eggye lya Uganda erikulemberwa General Muhoozi Kainerugaba mu mbeera y'okulaba nti bakola buli ekisoboka afazaali okubeera nga Maama Miriam Matembe bamunoonya n'okubeera nga batakabana ku lw'eddembe lye. Ebbaluwa eyo gy'olaba yeweerezeddwa wali ku police headquarters e Naggulu nkugambye ng'ewandiikiddwa bannamateeka bagambye nti ensonga kidnap of Honorable Miriam Matembe. We are the advocates of Honorable Miriam Matembe, senior citizen, lawyer and civil society activist. This serves to inform you of our client's kidnap which occurred yesterday, the 28th day of June 2026 from her relative's home by unknown individuals claiming to be members of the Uganda Security Forces. Our efforts to register the said case at several police stations have proved futile as officers declined to open one. The purpose hereof is to request for your intervention by opening a file and promptly commencing a search from all angles possible. Kati okusinziira ku bannamateeka bagamba nti bagenze ku poliisi ne bagezaako okukola buli kisoboka wabula ne bagaana okubeera nga babagulirawo fayiru. Buli basirikale obwedda gye batuuka nga bagaana okuggulawo fayiru ku musango gw'okunoonya Maama Miriam Matembe. Kati nno ekitongole ekye Uganda banaye kino si kya Uganda, sorry, ekitongole ekya Amnesty International okuva wali mu America, United States of America kigenze maaso n'okuba nga kivaayo ne kikola ekiwandiiko nga bagenda maaso n'okuba nga baweereza okulabula n'okugamba abatwala amateeka mu ggwanga bakole buli kisoboka balekeraawo kubanga batyoboola eddembe ly'obuntu. Authorities must immediately end the harassment of activists, allow media to operate freely. Bano nno basinze kubeera nga beemulugunya oluvannyuma lw'okubeera nti TV wamu ne zi radio wamu n'omukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor, TV ya NTV wamu ne Spark TV byagenze maaso n'okuba nga bijjibwa ku mpewo. Bagamba nti basaba mu bbanga oba mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu eddembe ly'obuntu litunulibwemu era bino bigende maaso n'okuba nga biggulwawo nate. Following the forced closure of at least 6 media outlets in Uganda on June 28, 2026 and the arbitrary arrest and detention of sources of human rights activists on the orders of Uganda's military chief and President Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba, Amnesty International's regional director for East and South Africa, Tigere Chagatua, said that the president's son continues his unchecked and unjust campaign of harassment and intimidation of independent media and civil society. Kati nno wakati nga ekikungu ekyo ekitaba oba ekigenda maaso n'okulwanirira eddembe mu nsi yonna ekya Amnesty International okuva mu America kivumirira ebigenda maaso mu ggwanga, kati ate Uganda Law Society Radical New Bar bagenze maaso n'okuba nga baggalawo ofiisi zaabwe.
bagamba nti bafunye dda embeera y'okutiisibwatiisibwa era bali mu kutya okw'ekika ekyawaggulu. Uganda Law Society nkugambye yeetaba ba lawyers mu ggwanga kati n'ofiisi bazigaddewo. Bagambye nti ewanyo weewaawo we tunaalekanga wano waggule abasajja bayinza otuzinduukiriza ne batukwata mavumbavumba. Kati katusooke twetegule. Kati nno olunaku olwaleero omulodi w'ekibuga oba eyali omulodi w'ekibuga Erias Lukwago abadde alina okuleetebwa mu kkooti nate. Wabula bwe tutuuse mu kkooti tutudde ne tulindirira tulabe oba anaaleetebwa. Wabula ekigenze maaso n'okuba nga kituuka mu kkooti kyekyokubeera nga omulamuzi ayongeddeyo olutuula lwa kkooti n'okuwulira emisango gya kanso Erias Lukwago. Ensonga ezisinza okubeera nga zitunuulirwa kyekyokubeera nti eyali omulodi w'ekibuga Erias Lukwago embeera y'obulamu mwali tewoomya nakabululu nabwekityo babadde tebalina bwe basobola kubanga bamusimba mu kaguli nga n'entegetege zikyamufamba olw'obulwadde amagulu tegakyasobola kwewanirira nabwekityo omulamuzi akirabye nga kigwanidde okwongerayo olutuula lwa kkooti paka ng'ennaku z'omwezi 7 Julayi. Katusooke tuwulirize omukulu kanso Segona. Basobodde kumuleeta ab'ekitongole ky'amakomera bawandiikidde kkooti tebasobodde kumuleeta kubanga ali mulago gy'afunira obujjanjabi obw'ekikugu. Tubaddeyo era tukkiriziganya nabo nti okumukolako n'okumukebera bikyagenda mu maaso ate ng'omubiri munafu. Era tukkiriziganya n'ab'amakomera n'abasawo assessment yaabwe egamba nti oba oli awo okumutaataaganya oba okutaataaganya omubiri gwe mu mbeera gy'alimu kiyinza okumukosa okusinga n'ekyetufunamu nga zze mu kkooti. So kkooti etuwadde okutuuka ku lunaku lwokubiri olwa sabbiiti ejja okusobola okulaba kubanga anaaba ali mu mbeera esobola okuleetebwa mu kkooti oba nedda ate ebisigadde tunaabirabira awo. Mwebale kujja mu bungi, mwebale kufaayo. Mmanyi oli baamubuuza ku muganda we n'agamba sinze ntereka muganda wange naye mmwe mwebale okubaawo nga mufaayo ku lwa muganda wammwe. Tubasaba mutima ogwo gugende mu maaso. Bigambo bya munnamateeka wa Erias Lukwago omukulu Honorable Medad Segona. Kati nno nga Erias Lukwago akyali mu kutunka n'ebimbe ebigenda maaso n'okuba nga bimubala embiriizi era ng'obulamu waali si bulungi n'akamu, bannamateeka abalwanizi b'eddembe ly'obuntu bannabyabufuzi n'emikwano gya Dr. Kizza Besigye olunaku olwaleero babukeereza nkokola okujja ku kkooti. Ojja kujjukira olunaku olwaleero wabadde balina okuwulirwa. Dr. Kizza Besigye ojja kujjukira yakuba General Muhoozi Kainerugaba mu mbuga z'amateeka ng'amwemulugunyaako mu ngeri y'okubeera nti alina obubaka obw'enjawulo bwe yafulumya ku mitimbagano era nga kkooti ebadde esuubira okuluŋŋamya ku misango gy'okutoobola eddembe ly'obuntu. Dr. Kizza Besigye yawaabibira omuduumizi w'eggye lya kuno General Muhoozi Kainerugaba era tubadde tuli awo amakya g'olunaku olwaleero nga Dr. Kizza Besigye aleeteddwa ku kkooti wabula aleeteddwa wamu ne Haji Obied Lutale era nga ne Captain Dennis Ola abadde ayina okutuusibwa mu kadde ke kamu ku kkooti enkulu mu Kampala. Bagende maaso n'okuba nti tuwuliza bino. Kati nno sooka owulirize mukwano gwange we tutuukidde olunaku olwaleero nga okyavudde ku musango Dr. Kizza Besigye gwe yawawaabira General Muhoozi Kainerugaba. Bannamateeka abasukka 40 azin balawyers abasukka 40 nga bayita mu law firms 12 ate nabo bafayirinze omusango omulala guno nga still baguteeka ku General Muhoozi Kainerugaba. Nkugambye wabaddewo law firms ezisukka 12 oba eziwerera ddala 12
oba bannamateeka abawera ddala 12 aba kampuni z'abannamateeka. Muno nno mulimu Lukwago and Company Advocates, mulimu Nalukola Advocates and Solicitors, mulimu Datam Advocates, mulimu Kiza and Mugisha Advocates, Masiko Wanda and Arinda Advocates, Abdallah Chwanuka Associated Advocates, Alaka and Company Advocates, Chintu Twino Mugisha and Company Advocates, Baraka Legal Associated Advocates, Tugume BNC and Company Advocates, Arinaitwe Peter and Company Advocates, ne Aito Advocates. Bano bonna bagenze maaso n'okubanga bafayiringa ate bupya nga bagenda maaso n'okubeera nga beemulugunya ku General Muhoozi Kainerugaba olw'ebyo ebyakolebwa ku Erias Lukwago wamu ne Martha Karua bannamateeka ba Dr. Kiza Besigye, era bagenze maaso n'okubanga bashuwinga Jenu nga bagamba nti baagala kooti afazali etandika okubanga yeeyimirirawo ku gyo era egende maaso n'okubanga esazaamu ebimu ku biwandiiko n'ebigambo okuva ewa General Muhoozi Kainerugaba mu layini efaananako bwetyo. Kati nno Dr. Kiza Besigye bw'ayimiridde mu maaso g'omulamuzi naye ate wano waasoose okubanga asimba amakanda n'okwemulugunya okubeera nti bannamateeka be Erias Lukwago ne Martha Karua omunnakenya eyaddayo tebalabwako naddala mu kiseera kino. Yes, I'm rather concerned that our bail application has been fixed for hearing before we resolve the question of how we are represented, which is the matter that I think Council was referring to. As you realize, very many of our members are not here, and we cannot proceed in their absence, which is the subject that needs to be resolved. It's the subject of an application that is before court that I think needs to be resolved before a date for hearing the application can be made. We have given the date for hearing, the issue will come. Let us now go to the decision. Bigambo bya Dr. Kiza Besigye. Kati nno ebifaananyi bino byolaba bikadde wabula waliwo enkulaze mu katambi bw'atyo bw'abadde olunaku olwaleero. Kati kankunnyonnyole kiki ekibadde mu kkooti wenkoledde emboozi eno ziri ssaawa 7:30 era nga byonna bikyali mu kugenda mu maaso wabula ebyakabeerawo bibadde bwe biti. Dr. Kiza Besigye wamu ne Obiedi Lutale omusango ogenda maaso n'okubanga gubavunaanibwa sayidi ye eya defense oba bo nga bagenda maaso n'okwewozaako basoose kubeera nga babuulira kooti nti balina application gye baataddeyo olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno ogwa June era nga n'ennaku z'omwezi kuliko 29 nga kye bagenda maaso n'okubanga beemulugunya ku ngeri omukyala Martha Karua gye yayisibwamu omukyala oyo lawyer okuva e Kenya nga bagamba byonna ebyamukolebwako tebyali mu mateeka wamu ne Erias Lukwago era nga baagala kooti esazeemu ekyamuteekebwako ekya persona non grata oba persona non grata ekyo kiri mu sayidi ey'amateeka bw'owulira ebimu byatudde nga tebigwa mu layini y'amateeka nga bwe bibiina okwatibwa onsonyiwa saasoma bwa namateeka. Kati basabye kooti esazeemu ekya persona non grata ekyateekebwa ku Martha Karua okubeera nti yagobwa mu ggwanga lya Uganda n'obutaddamu kukkirizibwa kujja mu ggwanga lino erya Uganda. Mukadde ke kamu ne boogera ne ku ngeri Erias Lukwago engeri gye yakwatibwamu n'engeri gye yayisibwamu ekintu ekitaali kirungi n'akamu wabula oludda oluwaabi luganye bino byonna era application ene eyakozeddwa defense side ya defense oludda oluwaabi lubiganye byonna wabula mukadde ke kamu omulamuzi Baguma Justice Baguma asabye oludda luno oluwaabi lugende maaso n'okubanga lweteekateeka paka ng'ennaku z'omwezi lumu July
lusobole okubeera nga luleeta application yaayo lwe lunaatuukira olunaku olwo ng'ennaku z'omwezi lumu ssaawa 12 kati olwo ng'ennaku z'omwezi 2 July defense nayo efayiringa ekyoyinza okuyita rejoinder kati olwo ng'ennaku z'omwezi 3 July kooti eddemu etuule n'okuwulira ku kya beyiro ojja kujjukira beyiro y'emu ku bintu ebibadde bitunuuliddwa ne ku lunaku olwaleero wabula ne Besigye yennyini agambye nti ebya beyiro oba tetusooka biwula tusooke tulinde wabula ensonga ziri zisooke zitereezebwe era Dr. Kizza Besigye ye kennyini yagambye nti beyiro tetusooka kubiwulira ebyokunfulumya oba okumpa beyiro tusooke tuwulirize ensonga ziri olw'ensonga bannamateeka abange abamu tebaliiwo era buli ebibakolebwako tebiri mu mateeka kati naawo kooti bwetyo bwekyali mu kugenda mu maaso mukwano gwange kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya balina ebyokulya yogera ku daddies yogera ku binyeebwa amawogola yogera ku bagiya yogera ku cupcakes yogera ku donuts osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange in fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG aba Sydney omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sydney omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sydney omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.